letu yatunanye ensonga z'ebyobulimi n'obulunzi. Mwami Kayima, omuntu akyayinza okugaggawalira mu kulima n'okulunda? Obulimi bugagga naye kuba kwewaayo nakwagala. Osobola okwewaayo naye nga kiweewaddeyo tokirinaamu kwagala. Obulimi bw'oba weewaddeyo n'obwagala ogaggawala. Mulimu okusoomoozebwa, ebyokusoomooza bingi, kubanga ky'oba ogenda okusiga mu ttaka tomanyi oba kivaayo ddi. Abamu tutambula na nteebereza ya budde, mu budde mw'olimidde ng'olowooza enkuba eneebaayo n'etabaayo. Kati njagala tutunuulire olwaleero, twagala kusooka kumanya ofunamu ki. Omuntu buli lwamanya kyafuna ogenda omusomesa bwakifuna ng'ayina interest yaakyo. Tulina obulimi obw'emmere ey'okulya. Eyo olima bulimi nga bw'oyagadde. Ne wabaawo obulimi obw'emmere gy'olyako n'okutundako. Awo osobola okufunamu. Naye obwo obulimi buba bwa ssente. Oteekwa okuba ng'olina ssente z'ogenda okuinvestingamu. Ne bw'oba ogenda kuinvestinga mu bulimi togenda na mitima ebiri, genda na mutima gumu, ojja kufunamu. Kati emmere ekyali ku ttunzi eya leero ya ttooke. Buli muntu ayagala kulya ku ttooke. Kati n'abalwadde baalusa baakubiriza okulya amatooke. Kati bw'oba ng'olina akabanjako nga ka eka 2, yeeka emu osobola ogikozesa n'ofuna obukadde, ng'olima amatooke n'ofuna obukadde 6 mu mwaka ogusooka. Mu mwaka ogwokubiri aye n'ogifunamu obukadde 18 buli mwaka. Bw'oba olabiridde emmere eyo nga lusuku osobola okulukuuma emyaka 5. Kati tulina ensuku ze tusimba n'ekika ky'endukusa ze tusimba nga bw'olabirira n'ekigimusa mu ttaka nga kimalamu emyaka 4 n'ekitundu. Kyalibadde 5 tukuwa 4 kitundu nga terunakutuka. Bw'oba tolusigudde. Kati eka emu egendamu ebikolo by'ebitooke 450. Njagala kulaga ofuna otya obukadde 6. Oluvannyuma tukuyigirize nti osimba otya. Obukadde 6 buno ku bikolo 450. Ffe tuba tulina tageti yaffe nti mu makungula twagala kukungula ebikolo 300. Ekinnya kye tusima kati eky'ekitooke kiba kya 3 kitundu square, kyekiri standard. Tetukyasima bino binnya bya round. Kuba ebya round byeziika mangu. Naye kino ekya square tekyeziika mangu. Wano ofuna opima 3 n'ekitundu. N'okisquaringa. Wansi ne ziba 3. Kasenga obeera mu kitundu nga si kya mayinja ate nga si kya mazzi nnyo. Ekinnya bwe kityo bwe kyalibadde kibeera. Naye ettaka lino bw'oba olijjamu ng'osima ekinnya ekyo, eriddugavu lino erisooka olisa sayidi yaalyo. Erimyufu ng'otuuse ku limyufu yoliza nayo sayidi ndala. Kati bw'oba oyina ebinnya 450 n'ofuna n'endukusa 450, byonna okubisimba ng'oli mulimi wa kujjamu kasente, ekitooke ng'okisimba kikutwalako 5000. Ewaffe eri mu kyalo kuba endukusa ojja gigula 2000 n'abakisima 2000 n'okukisimba 1000 ze 5000. Kati ebinnya 450 ku 5000 oba ojja kukozesa $2,225,000 omwaka ng'osimba ekitooke ekyo. Okusima ekinnya 2000, endukusa 2000 n'okukisimba 1000 ze 1000 meka? 1000. Kyeŋŋambye okuinvestingamu. Bw'oba osobola okubyesimira nabyo bitwale nti weesasudde sente ezo zitaddemu mu bulimi bw'ensimbi bw'okola. Ne kye weekoledde nga kibadde kyakusasulira kyesasule.
mu makungulo ojjako esente ezo ziweesasudde n'omanya nti nfunyeemu kino. Kati bw'osima ebinnya 4.5 oba ojja kufulumya $2,225,000 ye sizoni esooka. Kati bw'oba mu makungula omwaka ogusooka ogambye ebinnya 4.5 bigenda mu yiika emu ku fuuti 10 ku 10. Ekinnya bw'okisima onoosimba ekitooke kitwala bbanga kino bakuteeka mu ndukusa. Tuyina enkola kati nti bw'oba ng'oli ku bya ssente ekinnya wali kisimye ne kiwola n'okireka n'onoonya obusa kuba abamu balunda ente nga ye ayagala mata n'atamanya nti mu nte zaalina ezo kati gy'afunye ate afunyeemu n'ekigimusa ye n'atwala butwazi busa nga anoonya gya buyuwa. Naye bw'oba omutandise okulunda ente ate manya ekigimusa ofunye kya bwereere ate gw'oganyulwamu nnyo. Kati obusa buno osooka n'obusa abantu ne buwola. Oluusi buyinza obutakala naye ne buwola buba butandise okunnyogoga. Ekinnya kimu ekya fuuti 3.5 square ku 3 wansi okiteekamu ebbaafu z'obusa 2 ate n'oyongeramu ebbaafu z'ettaka liri eriddugavu lye waggyemu 2 n'omikisinga obusa mu ttaka. Obusa ne bufuuka ettaka, ettaka ne lifuuka obusa, ebintu bibiri. Kati wansi awo tulina ffe eddagala ly'ekiwuka lye tuteekamu ng'oli mu bulimi obw'ensimbi. Ekiwuka obutalwaza kitooke. Kati ate yendukusa bw'oba ogirese gy'onoosimba ffe tulina ekyogero kyayo. Ate ensimba eri tekyali eno yakutwala kitooke nga bw'okisigudde wansi nti otemeko obutemi buno bulagala okisembe nga bwe kifaanana. Ye tekijja kukuwa ttooke nga lyenjogerako. Ffe tusigulayo ekitooke wansi tukimanye nti kiba n'entumbe bweti ekyembala kuba tubikwawulira tomala gasimba buli kalukusa. Kati ekitooke ekyo ne tukiwa fuuti 2 kwemu okusinziira ku kikula kyakyo ne tukijjako emirandira gyonna ne tukirekerako amaaso gali ge tumanyi we kizaalira emyana gyakyo ne tukiteeka mu kyogero ne tukinaaza. Ekyogero mubaamu eddagala eritta obuwuka. Tuyinza okuba endukusa eno gy'olese woogijje ku kitooke ekyo kubaddeko ebiwuka tokitwala na biwuka tukissa mu kyogero kyakyo kyekitooke ne tukinaaza bulungi ne kiyingiramu eddagala eritta ebiwuka ate ne mukinnya nga twataddemu eddagala eritta ebiwuka mu busabuli lye twatabudde n'ettaka. Mu senta y'ekinnya ekyo mu nsimba ekitooke kyo n'okiziika. Abamu okiziika nga balowooza nti osimbye na Jjuuni olabako omutwe bwe guti. Aye tulina ne gye tunula nti enjuba evaawa egwawa ne tuteeka mu pozisoni ennungi n'osimba ekitooke naye kigenda okuvaayo okuleeta endagala kijja n'emyana gyakyo ebiri kwemeka kwesatu. Kati omwaka ogusooka otemako ettooke limu liri naye ogenda okutemako ettooke eri omwaka ogusooka nga giri emyana ejazze nakyo nga kuliko ekireese ŋŋo. Ettooke ligendako mu bbanga ki? Waliwo omulimi mupya kuyingira mu byakulima na kulunda bulungi ettooke lyalibadde lya mwaka okulitema naye bwe tuba tulirabiridde bulungi nga tuliriikiriza emyezi 11 oba otema ettooke lyerisooka. Kati buli luvannyuma lwa myezi 3 ate ojja kubanga okungula era ku kitooke ekyo kiwajjako ettooke erisooka wooyisanga ojjako lino nga lireese ŋŋo eyo myezi 3 ate ojja kuba nalyo otema ttooke eddala. Kati omwaka osobola kukikola ekimu okungulako emirundi emeka? Ku kikolo kimu omwaka emyezi 3 otema ettooke n'emyezi 3 egiddako n'ojjawo ettooke n'emyezi 3 egisembayo mu mwaka era n'ojjayeko ettooke. Ffe tubala mwaka nga tetubala mu masimba ga January nga bwe bagamba. Ffe lwe tusimbye omwaka gw'obulimi bwe tugutandika okugubala ag'olusuku olwo era kalenda yo lwotandika n'owandiika ti gano nga simbye mu bbanga bwe riti mu bbanga bwe riti nsobola okukungula okutandika okulya ku ttooke. Ffe tubala omwaka tekitegeeza nti ojja kulitema buli mwaka
emmere egenda etambula muli wiiki otema naye ffe tubala nti mu myezi 3 ntemyemu enkota 3 mu mwezi gumu mu mwaka ogusooka ntemyemu enkota 3 kuba olwo olukungula olusooka kati omwaka oguddako buli myezi 3 ojja kubanga mu lusuku lwojjamu enkota 3 bw'oba olabiridde bulungi olusuku lufa ndabirira awo oli kuyiika emu yokka yiika emu gye nkyakuwa kuba omuntu bw'omuwa ekinene obusobozi tebusoboka obw'ekinene n'abantu ettaka tebakyalina bonna nze bwe nali nnima natandika siga nti buli muntu alina ettaka mwana yiika nayiika kino kyatandikirako natandikira lwemwedde masuuliita awo mazzi nenfunawo ekemu naye nga bansuubizza okunguzawo yiika 5 naye ng'oli ansikiriza naŋŋamba nti tandika n'emu bano ojja kubagula naye bwe natandika obulimi olw'omutima gwe nnina nentandika ate okusomeseza ku nnimiro nenjifuula demonstration baneiba bange abaali batunda tebatunda nawunzika nze ntunze yiika emu gye nagulayo nali njagala ekitundu ekyo nankikole ki nkigule naye bwe natuuka nentandika okuyigiriza omuntu nemuga nti otandika n'ebikolo 405 omwaka ogusooka ojja kujjamu obukadde 6 wali wataddemu miliyoni 2 mu ntandikwa miliyoni 2.25 olongo entembo mazo gisimba tibayite entembo yonna yiikanga ejjudde ebitooke 145 nebyojjamu nti mu lusuku olwo oluto oyinza n'okutandika ne kasooli nebitooke bikula ne kasooli akula n'ebijanjaalo kasita bitandika okuleeta endagala ez'amaanyi awulo birwanagana ne kasooli kati ate bw'ojjamu kasooli nga lukyagenda mu maaso sizoni ey'omwaka ogwo gwe gumu osimba ebijanjaalo kuba nayo birina ate ebijanjaalo birina ekiriisa eri olusuku kituufu kati oyinza okutandika n'olusuku mu mwaka ogusooka tolowooza nti bw'ojja okulinda lwokka mulimu bye tuteekamu kuyiika yeemu bweti kuyiika eki kati gwe sooka obale ti bwe zibeera yiika 5 ojja kuteekamu ebikolo 22,205 gwe ng'otagetingako ebikolo 1,500 era nebe tebivudde mu bulungi ziringi leka kwakulyako tuge nti obulimi obw'okulya n'okutunda kati kiri 1,500 kye naleseeyo mulimu kwolya mwe muli yoga nti gano bwavuddemu nga tebujjidde mu sizoni emu nti omwaka guno tegakwatidde wamu mwe muli ge babbako mulimu agengereramu ye 1,500 kye tulekayo wali osigala olya ate nga n'okutunda okola ki otunda buweekwatire kampeni ya president gyayogerako nti mulimira lubuto lwokka ne mulime ne commercial agriculture mufune n'ebimutunda mufune sente kati bw'obanga oyina so tugende mpola yiika emu osimbye ebikolo 405 ogambye nti omwaka ogusooka ofunamu obukadde bumeka 6 ng'obufuna otya obala nti ebikolo 405 nze ka ntagetinga ebikolo 10 bimeka 3 ettooke bw'oba olitunze emitwalo egi 2 kati emitwalo 2 times 3 bwe bukadde 6 naye kati ettooke mu katale wano wetuli ettooke lyenjogerako yolabiridde obulungi liwadde ebigimusa sogera ku lino butooke bwa kadomola bwayita nyoko yali mawa nyoko yali mawa naye gakuzidi enkota ziriva okuwaayo emyaka 17 simanyi bwe bayimirira ku mudaala kugula ttooke emyaka 17 mama gye ntagula myera kati ne bwe mbanga emmere eweddewo mpulira mulinza ate ekinnumiriza neŋŋamba okujja nga ageze mu supermarket kubanga kati amatooke tugateeka mu supermarket n'agula mu supermarket n'oligula mu supermarket nga tebategedde nti oli mulimi naye kati nze muli ndowooza ettooke litundidde ku nnimiro emitwalo egi 2 ngende mu katale wali balinguza 4 so omuntu asobola okugaggawala yiika emu esobola okumala okugaggawala bukadde 6 kati bw'oba olina yiika 5 gweddira tusooke ne yiika emu kati nkuwadde bw'oba olina yiika emu kubisaamu kyojja mu yiika yiika emu ogambye osobola gikozesa n'osima ebikolo by'ebitooke 405
kale gono gamba kale ebikolo bisatu bijja kuvaamu omwaka obukadde mukaaga ogwokubiri muyikayo jjamu tuzogene kino yikayemu ogwokubiri jjamu senega mmeka mu myezi 3 ojja kujjamu obukadde mukaaga buli myezi emeka 3 olwo biri bizadde n'abaana bazadde buli kimu kizadde omwaka ze miliyoni 18 omwaka oguddako kubisaamu emirundi 5 mu myaka 5 gye mumala mu byobufuzi ng'oyimba tajja kgenda kati 9 bwe bukadde meka 9 muyikayo mbweti yikaki abukadde 18 antuge emyaka 5 gye bukadde 9 bukadde 9 kati obukadde 9 okusobola okufuna ate mu yiika 5 buli mwaka ng'olina yiika meka 5 kati tuyina enkola endala ega nti kanteekemu emmwanyi ate tezitta olusuku terufa kubanga kiriisa kyewatadde mu bitooke olusuku noluba lugenda okukutuka ate emmwanyi ng'efuuse ensonga kosa ejinja limutta ebinyonyi 2 eyali badde ansimba emmwanyi eno ate ogireetere ekisiikirize kinaabeeramu okugikuza kuba tuteeka n'ogibikka n'onoonya ebyogibikka ng'omusana tegugirwanyisa kati ate olusuku luba lukuyamba bw'obitwala nga bitambudde 2 omwaka ogusooka yiika y'emmwanyi esobola okuwa miliyoni 3 ebyo tujja kubituuka muyiike emu yokka bweti ebyo tujja bituukako obifuna otya n'emmwanyi bagikungula emirundi 3 bw'oba ogirabirira ziri ezaffe ezatukuza ku mulembe gw'abajjajjaffe ebitooke tubirabye buzibu ki bwe nsobola okusanga tusooke ku bitooke tunagenda ku mmwanyi singa nsimba yiika yange emu kale hafu yiika kati kubanga nese naffe mugala tuse kale yalina kafu yiika ke n'akasimbako ebitooke 12 mu mmeka 25 nawe ojja kufunayo obukadde 3 naawe ofunayo buzibu ki bwe nsobola okusanga mu kulima olusuku mu kusimba olusuku nkulugalaagajjalira kyekisooka ekyokubya okusomoozebwa kw'endwadde ziyingira mu bitooke ebyo ate nga nazigemye wandagire nezigema nti wano jo obulwadde bujja n'omuntu kennyini bw'oba tonaaba olwala wadde wabadde omize eddagala ne bakujjanjaba n'owona mu ddwaliro waliwo obulwadde obujja mu butanaaba waliwo obulwadde obuleetebwa nga busiigibwa abakuyitako ne bobeera nabo ososietinga nabo kati bw'ogenda mu nsuku z'abanno waliwo omwaka gwe twakosebwa mu bulimi bw'amatooke ng'ekirwadde kyajja nga kimyusa endagala zonna naye nga kireetebwa mpewo awo kusala amalodi nalimirawo yiika 2.5 naye ekirwadde kyajja mu balirwana nze okisa kino kyennina ngaba nnyo ngaba abantu ewange endukusanga batwala za bwereere ng'ate nze nagulangule tutambula abalimi n'osanga ekitooke ekyembala n'okireeta hayina amatooke bitooke bye najja e Tanzania naleeta endukusa 10 n'enzija nazo kakati abantu bazeegomba naye endukusa eyo emu yagulanga $1,000 okugireeta naye ogenda ogitransporting ogituusa wano nga etuukira mu gumu kitundu naye nze olw'ekiruubirwa nti kyemba njagala mba nkimanyi nteekamu ssente tugendeyo ekaseese n'osangayo ebitooke ebyembala n'obireeta kasita oleeta kiri ekiri origino so obulwadde buno tuyinza bwewala tutya obw'ebitooke kuba ntera okuyita ku nsuku ezimu nga ebibuuka bibiyiseemu waliyo eddagala lye baleeta lisobola okukola n'ofuuyira ekirwadde ekyo oba bw'oba ng'ogenze ojjanjaba tuyita okulabirira tolinda kitooke kufuna bulwadde ojjanjabe tulina kye tuyita okugema guno omusola gwe mukojoba lwakuba tekiyinza kufuuka kigamba nti genda nga mufuuyisa mu bitooke tugutereka ne guwola ne gulembekebwa n'ogenda ng'oguyuwa ku bitooke tebyaliwo emyaka giri bajjajjaffe babikolanga batya kubanga bo tebalinanga busobo ntiteekamu obusa bw'ente ate sooka osimba ekinya kibeerawo naye ensuku zaabwe zaabeerangawo bakikolanga batya ate bo bajjajjaffe obusa babukozesanga nnyo obusobo bwatandika dda mu bulimi babukozesanga naye babikanga ensuku ne bazibikka bulungi mulimu ensuku ne balubikka bwe kibanga ebitooke olaba dira olupapula luno
luyina ensonda nnya. Kino kitooke, kino kitooke, kino kitooke na kino kitooke. Wano mu senta yakyo tusimawo ekinnya. Ne tuyiwawo obusa. Munda ne bubeeramu. Toyiwa butereevu ku kitooke. Bw'oba olina enkola ey'obungi toyiwa ku kitooke. Bw'oba olina butono ekitooke kino opima fuuti 2 okuva ku kitooke ne weetoolooza rawundi yakyo era wansi fuuti 2 n'oyiwamu obusa ebbaafu 2 n'ozeetoolooza ku kinnya ekyo wansi kiri rawundi yakyo n'oziika. Kati ekyo nakyo kigimusa kisigala kikyagenda ngo kiri ekyasookayo gye kiri naye yongeddeko ekyebijja ebipya. Bwe mba sirina busa nkosa ki ekirala kuba nti olusuku lwange ndikuuma lugimu bulungi. Nakavundira era osima ebinnya wakati n'ogera nga zino endagala zojjako ng'osalira buli osalira oziika. Ekitooke tekyetaaga kubanga kijama okujjako nga kyeya n'ogaa nti bwe naakisalira ne kisigala nga kyerera bigenda kwogera kala ki kukala. Awo ogenda ojjako kyayi ebyayi byokka n'endagala ntonotono. Mukyeya tetukkirizibwa kusalira nnyo. Wabula mukyeya tubikka ate oluusi tuleeta n'ebisagazi. Nange nzuka ebisagazi twateekamu ebisagazi. Kati oyinza okuba tolinawo obijja naye katugenda ebimu ntugula ebisubi mu bitoogo bano abasala ebisubi nosaamu ebigogo by'ebitooke byennyini byotemyeko amatooke n'obyalirira bulungi nnyo kwe bayita okubikka. Kikutaasaako nti omuddo ogwali badde gumera bw'oba obisse oluusi gufiirayo munda. Kino ne kikola akabugumu nga teguvaayo bw'oba obisse bulungi. Ate bwe bivunda biri bisigala bidda mu ttaka. Bwe tuba twagala enkola ennungi ebyo tubikuŋŋaanyiza wakati osimawo ekinnya ebyo byamaze okukala n'obiziikirawo. So n'olusuku onaddulabirira nga bw'olabirira omuntu nga mwana Mugalula nfiiriddwa ssente mu campaign nga tuli mu kalulu k'ebyobufuzi neneevuma n'okwevuma biro na binoonyaamu ki mbyagazaaki. Obeera mu lusuku lwo n'otunuulira ettooke lyo ekitooke kyentumbwe ng'enyirira bweti ne bw'osanga nga ekitooke kireese ŋŋo n'otumanya nti kati no ddene era omanya okkuta ne bw'oba tonalya ayolesa mubiri ne bw'oba tonalya omutima muli owulira ng'okoze eki ng'okkuse. Naye bino bye twogera kya mukisa mulungi nti ebyobufuzi bikendedde. Abantu batandise okuwulira naye bwe tuba mu kampeyini tebawulira. Ffe tugenda ne tutambula mu byalo ebyo simanyi tugenze kuziika tugenze mu mikwano gyaffe naye nze kyensooka okutuuka ku kyalo situnuulira nti bamugalula bafaanana batya. Sooka kubuuza nti mugalula bwenzize wammwe mukola ki lwaki tuzze wammwe ate ne tugula emmere. Muyina omukola awaka ekibatwala okunoonya emmere okugula kiki? Wetukulidde nga ensuku twazitemangamu njiteme fulejje njiteki makati wakati tuyinza kubisoma lumu nojjangu otemamu olusuku lukwata amazzi nga tegasobola kutambula. Tuyina bwe tunuulira nti lwakula lutya mukoka tajja kuwerako ttaka ligimu bw'eba etonnya si buli lusuku nti basimamu emikutu egyo wabula tunulira nti enkuba bw'eba etonnye amazzi gano mukoka atwala ettaka tukugira tutya ettaka lino mukoka obutalitwala kubanga n'enkuba bw'etonnya nga mukoka atwala ettaka bikunama ne bidda mu bbanga. Kati bino bye twasimira ekinnya ekiwanvu ekya fuuti 3 okukka wansi nga kiri 3 square kiva wansi ng'ekitooke kitandikiddewa kinoonya ekiriisa waggulu. Ensuku ezisinga zikutuka lwakujjamu ndukusa kusimba. Effe abasinga tuttira buttizi. Yemera kubuza nti ddi lwenzitandikwa nange okusimamu ebitooke ebipya endukusa. Bwe mba njagala endukusa ezo okuzijjamu olusuku olw'endukusa tusimba lusimbe. Teruba ku luno. Bw'oba nga lwansimbi weewale nnyo okulugjamu ebitooke kubanga kiddiri endu eneenyirire neereeta ettooke lye weetaaga ate gy'olina okuggyako ogitwala ogisimbulize ogitunde. Oba ogitwala ogisimbulize osimba yawala ebyokutundako. Kati oluusi ebiseera ebisinga ffe tukola ensuku eza demonstration olwo ne bwe lufa mu myaka 2 osimba olupya olwo luba lwali lwakugjamu ndukusa. Kati naye bwe mba nga njagala lwa ssente
nzitira buttizi okujjako nga ndaba nti ekyo biriko ebitooke bina ekyo kankijjeko nga tekinkosa ate nakyo tetukozesa nkumbi ebiseera ebisinga tukozesa nsuuluulu kuba ekitooke ekyo kiva wala wansi ate wemba nkijja kukiri saagala kukosa kwenkijje nina kukwata mu makkati gaakyo wano gye kiva n'enkoona y'ensuuluulu ebitooke oba endu si endu si bigenda okusimba babijjawo abantu ebyembala babijjawa era bikaki kubanga ndabona ebyekawanda ebintu tebyagala agakawanda gabakozi ba nsimbi naddala bagatwala ebweru tegali mukawo konna sigali mtu gafaagedda abanoonya emmere nze ettooke eryewange bwema nsonyiwa okwogera kino bwemba siridde ku ttooke eryewange nga gano malala busanze masange neerunda tubanga batuguza zambidde kubanga ettooke eryewange okuguza embidde liba ligonda bulungi namukwano wange yawangudde akaluka embasako mumanyi musajja mukulu luwa javiira sebinaho naliwo yakozesanga enkola nti temulyambidde wano ku mmeeza wano wetutudde yabeeranga wano yakozesa mulanga nti tulyembidde ndese tulyambidde yazigendako nga bamwegombedde wano ekituufu wano wewali amaanyi ga kaluluke wano yawangudde kati kino nja kikuga nti mugalula nze n'okumpita ku tv endala sikuwa budde wano nzija lwa mukwano nkwagala dokita Serwadda mwagala nze bwe sijja wano sisasulwa nze neteekamu ssente okutambula n'obudde bwange kati bwemba najja wano nzija kukinyamba n'ekiyamba abalala kati bwemba ngenda opita ku tv endala tudisikasinge ku bino mbuuza nti ani aliyo mbadde nkuga nti bwe tugenda ewammwe ewaba mugalula essingo okimanyi nti emmere eva wammwe kyavayo kati mwalagaya nemugayaulidde nga oleziva ekibuga obukomera wonna wonna kateera muwanga eri waggulu mu nsozi luli mwafiirwanga ntuga nti katula n'ensawo z'obuwunga olwaleero emmere tewali tuwe n'ensawo z'emiceeri ewaffe emmere entono nga muyinza okugjamu enkota nga abiri ewammwe naye bamulirwana baleetanga nga yabwerere si yakugula ne ku nnaku enkulu oba oliawo ng'enkota eva wano paka mu bire nga bagikuleetedde aleetedde mukwano gwe ne lyengerera awo muvengerezega nti wagumbulire kyaba nakyo abantu bagayalira ensuku zaabwe abaana abasinga bavudde mu Kampala ate abalala tebaagala kulima naye bwali badde nga zijeewammwe nentunuulira era bwe ŋŋendayo mbaga nti tigundi wano mukoleewo kino so olusuku bw'olusimba oluwa obudde tolubamira oluwa obudde n'olulabira ng'omwana n'olubikka n'olusalira bulungi n'oteekamu ebigimusa ne lukuwa kyoyagala oyinza obutabifuna lumu so nsobola ogaggawula mu kulima oteekamu mpola bwe waaba enkola nti oliddenga mulimi nti mulimi President Museveni oyo mulaba nalaba yagaga ebitooke byafikira na bucupa bw'amazzi natwewuunyisa nnyo ebyo abamu bamujereganga nedda sebo sente azirina yavuga essanja olanga avuga ebisagaza gyabike President akikola lwa kugamba nti ebibyo abikozesa na bucupa bw'amazzi agamba nti bw'oba toyina busobozi bwenkana bwange osobola okukozesa kino namulaba nga atema enkota ziye zalagirwa nze bwe nali ngina Major Semwanga Michael Ridge Semwanga kyona yalidde yalidde ki tumanyi gwe bawadde ekyobumyuka bwagundi ono retired kakati emmotoka ye gye nakozesa nga ntandika okusinga kuba twagendanga ffene naye nga yagala kuyiga kulima era kati alimira eyo matugga naye nasooka nenteekawo olusuku olwelwemwedde lwe natandika kuyiika emu nenfubutuka tuba twakaluteeka mu ttaka bwe tulusimbi negwaka nendyoka nkozesa obucupa obwo bwe nakozesa so okufukira olusuku kikulu nnyo nga nkozesa buno lita emu kitundu ebya minowota nga nsimba akati eno neeno nenkissaako netusomba amazzi nga tubiteekamu kuba batasobola kukozesa irrigation twakozesanga bucupa obwo bwayita ndowooza omwezi gumu n'ekitundu ku ebiri enkuba netandika okutonya
aye ne tudda mu mulimu ogw'okunoonya obucupa buveemu bulemu okutwonoonera ettaka ne tubulundayo ne tubujja tetwadda mabega kuba olusuku walukute twatandika kuteekamu bigimusa tulina ebigimusa ebyobulimi nga biri expensive ekyo ekiseera nja kujja nkibabuulire nti ekigimusa ki okiteeka mu ttaka ne kikuuma ettaka nga liweweevu naye liri expensive kimala mu ttaka emyaka 4 n'ekitundu ekidomola kimu okiteeka mu bikolo 10 ekidomola kimu naye kya mitwalo 6 n'ekitundu ekidomola kimu kati ekyo tekifubutukirwa bateesobola naye woba teweesobola tandika n'ebikolo 10 binyirire ng'ofunyeeyo 6 gw'ekitundu ate oddemu era olinde ofuneyo 6 ekitundu oyogere ku bikolo 10 mpola mpola ogenda okola ki otambula naye bw'ofubutuka nti oyagala bya misinde oyinza obutamalaako obulimi bukutama bw'obulimi bulimu ssente zisobola okuyamba omuntu n'asobola okwekulaakulanya ng'alyako nga ye omuntu ate n'atunda nako eyo sisitemu bwerisema nja twogere ku kyemwanyi nga mwanyi zo yese ebitooke tubirabye otuwadde ekiwawo kya yiikeemu bw'oyinza okugaggawala ng'osimba ebitooke n'obyabya bulungi then ate emmwanyi ku yiikeemu emmwanyi ku yiikeemu nsimba ebikolo bimeka twalibadde bw'obanga oyagala kuteekamu ebirala nga bwoganga wali ku bitooke ki ebyembala twalinanga mbwa zirume twalinanga manya mangi nnyo musagala nakabululu tebamusimba mu balimi bakufuna ssente erikutte nnyo libayitaani buba butidi mulimu zinvubo yeminwe giba minene nnyo kati nina kusimba bitooke kikaaki kati ku luutu ejja njagala nsooke mbawe enkola eya ki kyoteekamu mu luutu ejja tubawe ebitooke ebyembala byetwetaaga okutambulirako kati mbadde njagala nkugaziyize tugende ku kyemmwanyi obudde butugoba obudde njala twogere ku kyemmwanyi yika yange emu nsimba yenkanawa oyagadde okukoleramu ebirala mu mwaka gumu ogusooka yiika emu walibadde neyesooka kugiwa ebikolo 45 emmwanyi nga tugenda kutunuulira mmwanyi eyo yokka naye emmwanyi ekola nnyo ng'osusse oyina obunene obusukka mu yiika emu nze nyina yiika yange emu era ebikolo 45 nawe agenda 45 naye bw'obanga otunuulidde emmwanyi yokka nga kyoyagala bino ekyobusuubuzi zino emmwanyi ennyimpi ange twanise kulima mmwanyi kati eri eyaffe enkadde yekyasinza okuba ey'omugaso eweza n'emyaka 6 naye eno empya eyaffe gye mulina kati tulina zituke tikate ze basalira obusalizi mu mwaka gumu oba otandise olukungulo olusooka n'olondalonda mu ogwokubiri n'ogendera ddala mu makungula amakulu eyaffe eri enkadde eya endokwa ey'emmwanyi yennyini eriko ssente kati eyo enkadde eyidde kyaliko ssente bw'oba mugumiikiriza eriko ssente kubanga eno empya eri expensive wadde abagiraba ng'ekula mangu era n'olaba nti ofunye mangu kyoteekamu kingi naye eyaffe enkadde kyossaamu kitono eyaffe enkadde bw'osima ekinnya ne bw'ogiwa obusa oba kalimbwe nga gw'otaddemu mu kinnya kyayo n'ogisimba yo oyinza n'okuddayo obuzzi ng'olaba kasi oba nga bagikoolera oddayo n'otandika okungoyo ya myaka eki 3 bwetandika okuwa ku mmwanyi ez'okulonda omwaka ogwokuna gwe gulimu amakungula ag'omugaso naye n'emmwanyi yakulabirira naye yakulabirira yakufuuyira mu buwuka buzirya wano bwe beetandika yeetaaga okufukirira yeetaaga ekigimusa yeetaaga okufuuyira eddagala okugikuumanga nnungi kati ye ate emmwanyi efuna kiralu je twakufanya ebyemmwanyi ebyo emmwanyi tekamiza tuweka ebyemmwanyi tulabe kitwogerako kuba emmwanyi erimu amakungula ga mirundi emeka 3 oba nayo ng'ogirabirira tulina embirabira nsimbye emmwanyi yange tuli mwezi guno gwa kusatu njisimbye yo njitandika nti ogisimba ogwokusatu enkuba etonnya ejja kutuuka mu gwokuna emmwanyi yeetaaga nnyo enkuba nga wakagisimba ejja kutuuka mu gwokuna wano ne bw'osimba emmwanyi emyezi 2 gigiwa okukwata
wansi naye bwe nsima ebinya nsooka ne nindamu nga ku bitooke oba yo nsimbirawo osimba nebyo ogisimira ekinnya ne kiwola banga ki bw'oba okisimye nga ya busuubuzi oyagala mangu kuba ti enkuba etonnya bw'oba okinoonyereza obuso obukalukalu oteekamu ekikiwoza kiggwemu ebbugumu oyinza okuba wakakisimba enkuba n'etonnya ebbugumu nerigenda space eno ebeera etya okuba ku kikola ekimu 2 wansi n'obugazi ebikolo binamu atano ne bijjaawo obugazi bwakyo ngamba kuba ku kikola ekimu okudda ku kikola ekirala fuuti 9 ku 10 okiwa gaapu bwoti kikuyambe nti muno mu mabanga gakyo oteekamu ebitooke president mulaba yali president ne maama balambula egimu ku misiri gy'emmwanyi kati ekitooke ekyo kigenda ne mu mmwanyi kikiri kyegenda nti bw'oba okozesa fuuti 9 kati waliwo bya fuuti 5 ku 10 newaliwo fuuti 3 ku 10 so emmwanyi neekula mu bbanga ki ngisimbye guno omwezi gwa 3 ninde nkungula ddi noga ddi kasente noga emmwanyi eyaffe enkadde ya myaka 3 nga nedeerwawo ate neeriko kati eneriko kati lwakubona bwavu ssebo buva ku byemyaka 3 ya mwaka gumu olonda kati ogwo omwaka ogusooka goba gwakulonda ogwokubiri oba oli otandise okufuna ku ssente so myaka 2 mba noga kasente nga nyumi emmwanyi kati omwaka ogwokubiri oba olinamu amakungula ga mirundi 3 omwaka gwokubiri tulinamu embirabira tulina buyindo n'ey'omwaka kati ebyo gwe tobimanyi nnyo sibimanyi sirinzeko abatamanyi nali maluusi okuamawulire ogalaba oyina obudde obw'amawulire tokyalimu abo abafiira emmwanyi tulina kunoga myufu bwetyo waliwo abanoga embisi buli mmwanyi ebeera mbisi kebeere ng'eyengedde eba mbisi naye tulina kukunoga mmwanyi eyengedde emyuka ey'emmwanyi gy'olina okunoga naye mulimu ate ze tulonda ezisooka nogera ng'olondamu ezikoze eki so nga nyina yiika yange emu neme okugizannyirako sobola okulima emmwanyi nkungulamu sente nga mmeka olowooza muteebereza waleka ebbeeyayo ekyukakyuka kisinziira mu mbala gy'ebeebazeemu saagala nkugambe ebyo tebiringa matooke nti oliraba liri wamu girabidde bulungi libijja kubala girabiridde mu bbanga erisooka obumwanyi bwaffe buno bw'okulondalonda oyinza obujjamu omwaka ogusooka obukadde 2 muyiikeemu kati abantu tukabira ki obwavu obwavu bwafuuka bulwadde abantu balwala buli nja tumalirize nga twogera tubikonyeko bukonyi kubanga tujja kwongera okugaziya kyetunoonya omuntu osobola okugaggawalira mu kulima ne bwe kuba mu kulima kati tulina lumonde mwabali mu kibuga olunda enkoko ku lubalaza ebyo tujja kubibabuulira olunda enkoko ewuwo kangeze 10 enkoko ze 10 za nyama kati enkoko ezo kalimba oyo avaamu osobola omutereka naawe n'ofuna ettaka lino eryaffe litwaliise eryembala ojja wali ewange ku nnimiro n'ofuna obukutiya buno kagula nusu 5 ku oba kesisi byetunde bijimuse ebyo kesisi na byetunde nokwata ettaka eryo n'olitwala n'olimikisinga ne kalimbwe waki w'enkoko oba kabulumbugundi bw'embuzi n'otabula mu ttaka lyeryo n'olitwala n'oteeka mu kakutiya osimba mu lumonde akakutiya kamu ne kakuwendebe akutiya kamu so okulima ne lumonde neno mu kibuga n'olimira ku lubalaza lwawo ojja kujja waka nkulage lumonde katumalirize lumonde onsimba obusawo nteekako obusawo bwange 20 kulayini y'ekisenge kyange wali kati tukyalina budde kati gwasimba ebimuli oteekawo ebyo lumonde ate ne muwa n'amadaala bw'ofuna abagenyi kati mwana wange genda temunde nga 6 akasawo kano olaba tutaddemu obututi tuteeka amalagala okuva waggulu aye tugeetoolooza ogenda okugjamu gundi y'ogundi emu nga ejjuza akataasa nga tumaliriza mulangira Juma Kayima lwaki abantu abalemeddwa okufuna mu kulonda tulaba pulezidenti awo bajja mu kutulagako pulezidenti enti za pulezidenti zinyirira era
waluyindira yali ya Dr. Soda yatunyumiza zuba zirinyisa na nyonyi tebazitunda wano zigenda bweru baba bayina okwagala n'okwewa President Museveni ku nteze ngeri gyazirabiriramu weewaayo ate n'oyagala ekintu mumulaba muna ente za president awo nina ente yange ennume naye mukwano gwange ne president huyo mulaba alina ente ye azibeeramu ali mukulembeze w'eggwanga eri mukwano gwange era tuziwa n'amannya bwe ntuuka bwe nti n'empitawo engoberera ne bwe mba nasaliikiriza ne nnengera nga ntambula ne bagiziyiza obutangoberera ebatolokako neeyita buli wempise naye teyinza kulyako wadde kirime wempise so ente nazo bw'oba ozirunze nozirenga tulaba mukulembeze w'eggwanga bwabeera mu nteeze noziwa tayimu n'olunda ebisolo byonna bino bambuzi ebisolo byonna byoba olunze n'obiwa tayimu n'obirabira bulungi osobola okubijjamu obugagga naye kitulemesa abamu obugagga wala nga tuli b'e Kampala butawa budde nnimiro butawa budde faamu nti oli mu kulunda obudde bwowe ennimiro yo obujjamu kye weetaaga naye bwoga nti mpeereza ssente balime toyinza kukungula kyentubala n'okijjayo ate bali abaliyo be bakufunamu ate bwe bafuna katono kuba omubbi atunda buki layisi emmwanyi ettooke ly'emitwalo ebiri ku nnimiro yalitunda 5,000 naye gwe aba akufiiriza $1,000 ate nga ye wamusasula emmwanyi eyo bazinogera mu budeeya n'awulula kigambo kituufu ekyo n'awulula olwo nawula nti yatemako nattabi nadduka nalyo ati oyo akufiiriza bamenya yoni byabinyumiza oyo aba mubbi byali byemasaka eyo oyo aba mubbi atema ettabi twala mubbi ate magenda akongolera ewaka ate wabaawo omubbi akola mu faamu yo nga anoga n'atunda gwe n'otasobola kufunamu kati nkubira omulanga bannayuganda abantu bagala wali ssente kati mu bulimi n'obulunzi tujja kufunamu mpola mpola era kyova nti parish development model mu kyalo ekoze bawa omuntu nga kyagenda okukola weekiri era n'akiteekamu ssente n'akiwa obudde byewalaba president ng'alaga gy'abadde atambula ng'anoonya akalulu ng'aga nti gundi yatandika bw'ati nga bawa n'obujulizi naye onajja nga zze buzzi kuyingira mu kintu kuba yakiwulidde tukyogerako wano tekisobola kukwatayo nga tokirinaamu kwagala kati abatafunye mu bulimi nga bayina beewaddeyo ne bayina omutima n'okwagala ne bw'atafuna mu sizoni eno agumiikiriza mpaka wanaatuukira atalina bukadde biri biwayogeddeko obukadde obubiri genda ebinnyo byesimire lwaki endukusa oba ogula n'endukusa osobola okuzisaba mu kyalo gye bali abagaba oli ogera nomuga kati fe waliwo sizoni weetuuka nga tuttira okuttira kyeki nga bizesa emyana mingi kati ekitooke lwe kiba n'emyana mingi tekikuwa ttooke ddene olina okukeerezaako n'olekako abaana batono kisobole okuba nga ekiriisa kino ekirimu kibamala abaliko okuwa ettooke eryegasa kati bw'obanga tugabeeramu netuzijjamu naye byetaaga omukugu asobola okuba nga azisigula bulungi era ne mukuttira omuttizi naye aba mulungi kuba okukozesa nsuluulu n'osigula n'okitema n'okinyiga n'okifumita mpoyanza Juma nsaba osibule tujja kutandikira awo tuli mu kulaba omuntu osobola okugaggawala otya ng'oyise mu kulima n'okulunda kubanga abantu baffe banoonyi baddize nnyo ebyobusuubuzi bizinesi ziganye kalima gye badde basuubula kati emundu zitokota tulina kudda mu nnimiro zammwe mulime naye tunakikola tutya twalese Mulange Juma Kayimono omusajja mulimi ate mulunzi tuyamba atusomese ogaggawala otya ng'oyise mu kulima n'okulunda sebo nsaba osiibule tujja kutandikira siibula abatuuliza n'abatula tugenda kulonda LC ezo zitegekiddwa gavumenti ziddewo okulondebwa mulonde omukulembeze mu kitundu abafaananamu ebyo anaabaako kyabongerako okubakulaakulanya mulonde ssentebe w'ekyalo nga muso asobola okulima oba alunda nga mugina kimugenda omuganyulwamu muleme okulonda bassentebe b'ebyalo nga babulooka ate nga bagenda kuleeta batunda ttaka lyammwe olitematemamu bakoleyo amayumba oba obulimi bufe nkweyanza Mulange Juma Kayima gulwane olwalo nja kwebaza mwena ade batugoberera sobodde kubafuna ababbi tebabazza
batunze ebibanja by'abantu basi ne bonna batyo okulima kanti ate ndime babbe amatooke gange ssentebe wa kyalo nga mubbi ngamba olwo batyo okulima kanti nja kulima amatooke bagabbire mu lusuku akasi nja kulima ofiirwa ate ffe tufiirwa bwe babba balumalawo kale mbere bulungi tugenda kubeera mu lancha fellowship wano ku Video Extension Center mu Ndeeba tulina Pastor Gerard Sebanenya nkwegayiridde fisa yakadde yantubeere mu maaso ga Katonda lwalo samukaga n'ekintu sapisa ajja kuba etandise tandika n'okusinza n'okusaba ku musanvu zennyini omusumba gy'abamaze otwa ku kituuti nze sinya investigator mbaye ne munnange omulangira Juma Kayima ate mu control room Aroni Wampula abaddeyo kyali wange ne muzzukulu wa Nsamba Mulindwa kamera mbere bulungi mweraba